Faridah Nakazibwe edogo n'olubuto bye byamugobeseza ku TV mbina masawo Spice Diana naye talubuzeemu zendiga munange mu kyaki zirugudde kanti pastor atabuse bulala nnyonyo mugamba mutya mwasiibye mutyafiye mwina masawo Sindi ne Shiba nabyo tebinaba kugwa kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga ono ku Suvia News Excellent mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell lemesibwanga byonna byemba nteekayo munnange ye Mathake avuddeyo n'atubuuza nti Shiba kalungi wabanga iPhone asindisa nnyo nga Nokia mbuye munnange ye kikaaki nawe osobola okumbulirawo munnange ate ekika ky'omulaba mukyajyamu mu comment section ate ye munnange mwana muwala Spice Diana ayongedde okutulaga munnange amaanyi ge wegagendera nga wenjogera yazimbye ennyumba eri sayidi zaawo Mpigi naye nga ennyumba yabaakateyamba be bagenda okubeeranga mukale munaye kamaama tukwagaliza birungi tukwagaliza bisinga awuno ne woba omuwagira ofuna amaanyi okuba akasente ke we kagenda omulabawo ayambye abantu kwegamba ye akoze ebintu bingi nnyo era singa tomuwagira awo simanyi kiki ekiba kikuli ku mutima byate ebyewuunyisa abantu bange tebiggwa mu nsimbuuza bitya munnange mbadde ntambula poto nzuuyo ku Facebook ya Bruno K munaye nga sisanga nga wandiise comment mbu munnange ekirooto ky'olwaleero yagenze n'afuna ekirooto ekyentiisa mbuuza nti kirooto ki munnange ng'oluyimba lwe luno lwe yayimbira Doola olwannaku lyako munaye nga balunominatinze mu Grammy Awards konze ntyo munnange olwatandise oluyimba Chris Brown n'asanyuka mwera munnange n'ategeeza abayimbi bannaabe eyo munnange muzi n'agamba bannange abaana obusajja bwe Uganda nga buyimba bannange bibadde bingi nnyo katusabe munnange omanye ebiseera ebisinga Mukama ayogerera mbirooto ate yafiye alina kyatugamba ono ku nsonga za Sindi kwotadde ne Shiba kalungi katubirabe nabyo ati tweyongereyo katono nnyo bannange Bruno K sikirumamu. I am proud of Shiba. Inti bwe tutunuulira abayimbi well yes fena tumanyi nti Sindi muyimbi mulungi but when you look at progress ya Shiba gye yava va ku bino ebintu bye babeera nga bagamba mbu simanya si muyimbi tamanyi kuyimba fe abayimbi abawulira nze kati nga nze oyo omwana akuze vocally bw'owulira eddoboozi lye akuze vocally okitegeera. She's actually my good friend nti I've been real with her ne bwaba nga ayina engeri gy'ayimbemu n'ayimba mu fane nsobola omukubira ne mugamba and she's willing to learn. Is she willing to learn? Very willing to learn. Bambi. She has beaten so many odds. She has risen you know from grass to grace. She has inspired. She has not let down Bantu Abava from humble backgrounds. She has a story that moves people. So for me, I was supporting her 100. Byate ebyo nga tubiwumuziza ku bbali bwe nti munnange ate ng'otutteko mbanoonya ono nno munnaye nankyalagola be yakula n'awula munnange anoonya omubeezi naye ayagala omubeezi okutandikira ku myaka 35 so gwe munnange wenna amwetaaza ayagala omusajja nga yakolamu munnange ng'omusajja alinawo kasimbi si bye bino ebyokutuuka ate bu munnange twezimbe tukole kino gwe wenna amwetaaze osobola omukubirako ku nnamba ye ey'essimu weeri awo munnange tayagala abakadde tayagala abavubuka wabula ayagala okutandikira mu myaka 30 naye maama ye omukyala mulabe swape oba azamulaba nzeka kale munaye gwe wenna amwetaaze mami waffe oyo omulungi osobola ogamba munaye era nka ngende mbeereko ninnalulungi wange omulaba olugatto omulaba entambula gy'atambula yo yennyini nyini munnange ate abakyala abaalagirwa oba abakyala ababuulire tasaatuuka ye atambula kimpowoozi bannange ate mitawaana myerere sayidi zeeno egyatuuse mu banoonya naye nga gwe wenna amwetaaze ennamba y'essimu weeryawo eyo maaso wano nina ka video ka Faridah Nakazibwe munnange nga batugamba mbu era ekyamugye ku TV libadde eddogo simanya nalubuto lwa Bruno K bannange abantu nga basokomoka omugambo mwani yabagambyeho nti no Faridah Nakazibwe ekyamugye ku TV lubuto lwa Bruno K naddogo
nenga nyongero bajukisa Faridah Nakazibwe ku TV amadde amaze emyaka 17 era mama wange eddogo yalabye mukwata nga yakaweza kenako emyaka 17 nga teryamukwata lulinga nga yakatandika okukolako kale bannange byebiri mu side ezo zekampatereko ka video manyi wano ku Suubye News Extra ebyaffe bibeera kwa laali tetutema mugambo bibeera kwa laali biba bituufu kampatereko ka video ate ne musobola okulaba munnange nga batuuka kasambu ddogo na olubuto lwa Bruno K bamujje munnaye ku TV yatidde okuswala olubuto nga bayagala bakaana katombwa ate simanya tekamusaana ate kenda tekewa kitiibwa bannange omugambo nga mungi banange omugamba abantu nga bagusala abantu nga bagusala sayidi ne sayidi bannange katubirabe natulaye abakozi bangi baseekuya baani tebava ku TV ye waki akyali mwana muto agenda okuba nga Saalongo era nakati akyali Amerika akomawo naye basengera anti obuzibu bwalina pressure waddagala pressure sikaali sinus yonna endwadde ennyingi kati ezibukanya babweru gattako n'obwavu manyi n'obwavu bulwadde asenge kati ayinamu ku kwoje ensonda ezeesigika eza Faridah zaako ki kino kimulekawo kyamusanga omwamwamu w'omulimu Faridah agenda mu NGOs ate se nasanyisenyo Faridah paving away abaana balala bayingiremu abantu bangi basobola okuba nga Faridah naye Faridah bw'aba akyaliwo tebagenda kuvaayo ate tugamba nti twagala Faridah nga Faridah kuba tasoboka Faridah ayina engeri gye yeetutte mutali mukazi bwali mu mawulire asize Faridah wakiibwa ate ng'ali mu limelight teyeekunanya teyeekola bya kimalayamalaya yeewa ekitiibwa omulaba nga mukazi ebyekimalaya bye bitya ebyekimalaya tubimanyi badde ngenda kugamba omupresent omubajja kunnumba ate muwe muli akimanyi takimanyi tozanya ate kunnumba ate bale muwe muli n'omusajja amuteeka nateeka kondisyo nagirabyemu ono gundi Ruth eyo sho tebalina just atuddewo for meantime jukira omuntu bw'agenda baba balina ofuna omuntu asuutinga olaye Ruth tagisuutinga reason buli sho omuntu bw'abeera nga badde akolera kampani eyo oshegera omuntu waba badde akolera kampani eyo bwe bamureplace olwedda abantu Ruth bamumanyi oshegera kati waba tebalina kipya kye ba offeringa oshye begenda kona naye bw'oleeta omuntu nga feesi ye empya kye batesobola kona bali bagamba oyo anasobola otula bigere bya Faridah kamuwulirize bagenda olaba naye ngeri gyalizoningamu ne bagamba ali najja kusobola naye najja sobola pikinga mpola naye kati Ruth bamuteekawo kipya kyagenda okwogera abantu bamumanyira bagamba bataddewo Ruth kale ekyo nga kikyagivaamu kyebejja kukona bali balina oleeta new face era TV kyekisinga olukyokola bashoza abo bamutezikula oba olina oleeta omuntu bw'avaawo oba olina oleeta face oleeta face enkadde tekola kyekifudde Faridah ow'enjawulo n'abantu omukyala yeewa ekitiibwa myaka 17 ng'ali mu kifo okisobola nze nakukola wano mu myaka 2 naye twakweta buli okakaana bwe mbafuma ne busirego ejjo Faridah abadde takoma nedda nga tuvudde mu kusaaga Faridah y'omuntu akoleka naye eyo ebbanga lyonna lyamaze ng'akola n'abantu bwe batyo n'atuuka n'okuvaawo ng'era abantu bakyamwetaaga bakyamuyaayaanira kitegeeza nti abadde muntu mulungi era katusuubire eyo shiba n'afuniramu omuntu alinga Faridah engeri nekyabuuzaamu ebibuuzo si bye bino ebyaffe bikyando kyando kati ze ne bagitwalako mbangenda kugikola ki mbajja kubawebula oba oli akuddamu oli mu kisero nga mufuma nza nomusukuma omutwe bambi Faridah azaako ki kati azaako kikuwa muleeta mawulire kandi Faridah ani bw'obuuza ebibuuzo ebyo kisambadde babeddagala ly'abasiriimu Faridah azze agenda kwogerera kibiina kya siriimu agenda kudda mu NGOs era wedda abawuza amusimanya gundi media house eri yamutute
byate bya Faridah Nakazibwe nga tubiwumuzizza ku bbali bannange bwente nkuvuze buterevu paka wakadama naye bannange bakadama kishe nnyo naye si bannange sente nga wemmenya sente y'omuwala bo ng'emenya etaliiko kwebaka etaliiko eriko okunyomebwa eriko okuvumibwa buli ssaawa kati gwe simanyi bannange omuvubuka ogenda kuboonyerera biki ebyo ogenda kuŋŋamba bigambo ki ebigenda okuntengula nkuwa sente zange bannange sente zino nga zitumenya sente z'obuwala bo nga zimenya munnange nno maaso wano naka video mwana muwala omulenzi besangana ku online munnange natandika namperereza ate munnange bibina munnange ndowooza gwe mukunaabanaaba gwe nyambala gwe anti nga womanyi obwakadama ne tujja nogaba naye efunye olulezi luno do bannange maze bumazi munnaye nga kadama atandika apokerera mulenzi sente gwasanze online mbuya mugenda mu group za WhatsApp dogo wena munaye kadama ng'oli eyo ng'okyali mu group simanya hot seat simanyi bishi munnange gwenno tandika weekabireko oli kafu mu WhatsApp group bagenda kubbiramu munnange kadama nga atandika asobola omuthimbi gulina ogutokomoka waweereza boyfriend munnange boyfriend ono nabisa bongo era mu nnyumba nga amulaga yuno nejjudde mu bifaananyi ki bifaananyi bya kadama okakkana miliyoni mwenda bwe zonna boyfriend online nga yaziridde naye mwempozi sente nga tezibamenya naye ze sente wano nga wemmenya etaliiko kwebaka etaliiko kwebaka siganye baginsasula naye etaliiko kwebaka eriko okuvumwa eriko okunyomebwa bannaye bakadama twetereze baswiri twetereze kamatereko ka video namumwerabireko ono kadama nze sigenda mukweka ngenda muwalaga butereevu nnyo kwampulira ndi munyeevu kwekina ekintu kyeyakoze wamma atuswaza atya sente eno nga weetumenya n'atuswaza n'aziwa online boy mazima ddala kale mpulira ndi munyeevu olwono mwana muwala kagalolina banaye kambatereko ka video namwe mbyerabireko kale mpulira ndi munyeevu deni ogwaddako nyemuwa 1M ogwaddako 1M buli mwezi 1M paka obala sente mekazi wakamuwa bala milioni zinza okubeera nga 9 naye mbadde era mpaaka abeewaka miliyoni kitegeeza nti zino wanesaawe eno mu nnyumba oyinawo mmeka? Nawo miliyoni 2.7. Kitegeeza nti miliyoni ezo 2.7 singa wazimu walibadde wakamuwa miliyoni nga 10 mu zizo sibwe kiri? Contract yonna baagitutte. Okay. Kati kyenyiza okugamba kiri kimu tokabire matagayise sente zisigadde twagala tuve wano njagala kukutaano anzigyeko esente zisigadde zitereke oba Katonda yakutambulira katya ate yakutambulirako ng'olaba atandise kwekyanga sibwe kiri nodekerawo butamusindikira amala wiiki nga tayogera naawe nga ziwera sometimes n'omubuuza why like omunyenyako nadda mu kuyombesa nga sikyabitegeera ateekawo n'obukambwe obutali bwa bulijjo akambuwala nnyo okay kati kyenyinza okugamba nze amagezi genina okuwa gange ofunye abantu bangi abakufuluwenza abantu 5-3 tobaako nkiddamu tobaako ajja kuwa magezi akuterekera sente wabula nkugambye nti okuzaalibwa kumu n'okufa kumu mu nnyumba mwokolera weesaddaake weeweeyo wadde bagamba nti omuwala bw'abeera bwakulaba ng'olina sente mu nnyumba ate asobola ozigira ekyo kireke sooka okifiise abantu bano balage omukwano toddamu sindika sente zibeerewo ekirungi olina wootandikira naye essaawa eno bw'oba tova kufuna mukisa kujja ku programu eno